Bulwali Boruti mu the inside story atuliza bwebelenye bali ddala ziri ennaku z'omwezi 17 omwezi mukwano gwaffe gwa kusatu omwaka 2026 ngena kutwala eka Nnungu Uganda ne kansuke nkujjukize nti bwe zibanga naku lwaleero ziri 17 March omwaka 2026 lunaku lwa 7 mukago olw'omwaka omwaka guba gusigaza ennaku 289 zokka bwe ziti gujja kuba gugenda maaso n'okuba nti guggwako wabula tusigaza olunaku lumu tusigaza ennaku 2 oba 3 okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Tuyinza okuba nga tujja kusiibayo lwankya lwokka ng'oggyeko olwaleero tuyinza okusiibayo olunaku olw'enkya era ababuyinza wali mulamu gwange Saudi Arabia batu banansi bakubereza nate ku lunaku olwokusatu ogenda maaso n'okuleka nti bafaayo okulaba nate omwezi obanga gunaaba gubonese olwo yidi ebeere olunaku olwokuna bwe kinaaba bwe kityo si bwe kiri kitegeeza nti tuba tujja kusiba ennaku 30 olwo yidi ebeere olunaku olwokutaano nate nga babigenda maaso n'okuba nti bitambula wali mulamu gwange Saudi Arabia. Kale nembera bwetu weetambula naye kankujjukiza nti bwe lwali bwe lutingenda omwezi 17 March mwaka 2022 abantu abali eyo abali bakunukkiriza mu lusanvu Kibwetere yabookya omwaka gwali gwa 2022 ennaku z'omwezi nga ziri ennaku z'omwezi zaali 17 March omwaka gwa 2022 Kibwetere wansi wa movement for the restoration of the 10 commandments of God yatandikawo movement ye oba kiyite ekidiini okakkananga abantu abookyezza abantu abasuba mu 1500 basooka okulabeka nti bookyebwa bwe lwali bwe ruti oluvannyuma emirambo emirala 248 gigenda maaso n'okulabeka nti gizuulibwa mu bitundu by'eka Nnungu Kibwetere gye yeekolera ekigenyi olwaleero emyaka giri 26 beddu egimaze okulabika nti giyitawo kasookedde nga Kibweterayo ky'abantu simanyi wali luddawa nkakasa nga wakiwulirako walina emyaka emeka akaseera Kibwetere weeyokera abantu abasuba mu lusanvu ne bagenda maaso n'okuleka nti bafa nga byagenda maaso n'okulabika nti bitambula. Kale nno mu byonna mpuliriza ebyaliwo Kibwetere wakati mu ekyo yagenda maaso n'okuba nti atandika ekya restoration of the 10 commandments of God nti okuzzawo amateeka ga Katonda 10 gaddemu okukola abantu yabasuubiza nti ensi yali egenda kukola mu mwaka gwa 2022 era n'abatunzaako ebyabwe byonna bye baali bayina ebyobugagga n'ettaka byonna n'ebisolo byonna ne bagenda maaso n'okulabika nti babitunda ng'omukulu ono abasuubizza n'abagamba nti yabagamba nti Katonda yali wakusaanyawo nsi ennaku z'omwezi nga 31 Desemba omwaka 1999 nga tuyingira omwaka ogwa 2022 nabagamba nti teri agenda kuyingira mwaka ogwo ffenna tugenda munnange nno Kibwetere olunaku ne lutuuka tebagenda ne tutuuka mu 31 ne tutuuka nga lumu enkeera ne munnange abantu tebatwala ensi teyasaanawo nga bali abasuubizza kakati abafunira date endala bagamba nti ebintu byakyuseemu n'olwekyo kakati Katonda agenda batwala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu mulugumiikirizeemu bigaananga lumu January n'abawa date endala Kibwetere era nga bawuliriza ssebo era n'abamatiza ne basigalawo abaali balina bye basigazza ebyobugagga n'abagamba nti mugende mu bitunde mubindeetere wano byonna ne babikuŋŋaanya nga 17 alinze Katonda okubatwala nga tamulaba n'afuna omuliro n'abookya. Kale emyaka 26 ng'enjege yegwiridde eggwanga lino yemu ku njege ez'amaanyi ennyo ezoogerebwako okwetula ensi yonna myaka 26 egimaze okulabika nti giyitawo Kibwetere nga yokyezza abagoberezi be abasuba mu lusanvu ne bafiirwa obulamu myaka 26 egiyise bwe bwali bwe buti mu inside story we report in depth. New video today from Israel's military
claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekulera omuntu wabulijjo wabula nnyo munywanyi waffe na wosinzira agenda maaso n'oweka nti otugobere ku mikutu egy'enjawulo wantuli ku 17 katonyeze mwenda M10 bebagenda maaso n'okuba nti bateekamu essente wo updates ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti bitambula akadde kano kyekiriwo kyekigenda mu maaso omwogezi w'olutalo omutongole niwankubadde nga tagenda nga maaso n'okuba nti munnange oba oliawo atongozebwa omwogezi w'olutalo omutongole si mulala ye musajja mukulu gwe bayita Donald Trump. Tutandikire awo katutandikire ku mbeera ya lunaggwa oba terugenda kubanga luggwa lunaggwa oba lukyali kasooke tutandike ku mwogezi w'olutalo omukulu atali mutongole si mulala ye mukulembeze eggwanga eritibwera America Donald J. Trump. President ategeezezza wa America n'agamba nti akadde kano Trump nemwankubadde agamba nti olutalo luyinza okuba lugenda kukomekkerezebwa wabula ategeezezza n'agamba nti takimanyi bulungi oba enaaba wiiki eno but agambye nti it will be over soon. Lugenda kuggwa naye tamanyi oba wiiki eno won't be long tekagenda kuba kaseera kawanvu. We gonna have a much safer world when it's wrapped up. Singa lugenda maaso nukabika nti lukomekkerezeddwa ensi egenda kubeeramu emirembe miyitirivu nnyo bwatu bwategeezezza. We gonna have a much safer world. Yes, tugenda kuba n'ensi ng'eri safe. Irani nga tumaze okumukuba n'okumuwangula tugenda kuba n'ensi eri safe. Munsonyiwe, but I had an obligation to do this. Nalino kibakolera nali saagala kikola kulumba Iran wabula nali nyino kikola ensi ebeere n'emirembe. Ye Donald Trump mukulembeze w'eggwanga eritibwa erya United States of America bw'ati ategeezezza n'agamba nti takimanyi oba lugenda kuggwa wiiki eno wabula akimanyi tunatera okuggwa n'agamba nti ensi agitaasiza ku basajja abadde alina okukikola newankubadde yali takyagala ebintu ebigenda maaso n'oweka nti bitambula akadde kano. Omukulembeze wa ggwanga lya America mbagambye nti ayogera okamala ayogera kino nakiri abasajja bayitibwa aba Iran gye bamwandukudde ne bamugamba nti nedda olutalo tebagenda maaso nokabika nti oba oliawo baluwangulira ku a few tweets. Tosobola kuwangula lutalo ng'okozesa a few tweets. Nedda olutalo baluwangulira mu battlefield. Olutalo tebaluwangulira na bigambo nedda munnange. Olutalo olina kulabika nti munnange otegeera biki ebiri ddala ku ground era ng'okusinziira ku omwogezi w'amagye g'eggwanga etibwa erya Iran. In fact mwogezi w'enkambi oba headquarter y'amagye ga Iran gye bayita Al-Hatam Al-Ambiya Central Headquarters omwogezi bamuyita Ibrahim Zolfagal. Kati ebintu ebibadde bitambula olutalo luno lubaddemu of course action ekyo kimu lubaddemu of course okutiisa n'okukanga buli omu ng'atiisa buli omu ng'ayogera. Isirayiri agamba nti ngenda kukuba Abayiraani mbamalewo. Amerika agamba nti ngenda kukuba Abayiraani mbamalewo. Iraani egamba nti buli yeyatulumba tugenda kumukuba jatuulira. Kaka Trump kugamba nti abasajja bamaliriza era lunatira okuggwa. Omwogezi wa Al-Ambiya Khatam Central Headquarters munda mu ggwanga etibwa Iran ategeezezza n'agamba nti bannanga amazima gali nti wars are decided on the battlefield. Entalo bazisalirawo ebivudde mu lutalo bibeera mu battlefield not on social media. Sikuda ku social media n'oyogera n'ogamba nti olutalo ndumaliriza okitegeera lubeera mu battlefield. Oyina kulabika nti olagaliza ati nti kino na kino kyenkoze. Tosobola genda maaso n'okeka nti munnange ogamba nti waluwangudde ng'oli ku social media. Kakati okusinza ku Zolfaga Ibrahim ategeeza n'agamba nti Abamerika abo mubagambe mubakwate bulungi babawe alizaati z'olutalo bababulire ekituufu ekiri mu field ekiri ku battlefield wennyini mujja kulabika nti mutegeera ani muwanguzi. Iran egamba singa babeera balambulukufu Abamerika n'Abayisirayiri ne bakkiriza oba olyawo ogenda maaso n'okuba nti boogera. Yes, singa bakkiriza okwogera
ebituufu ebiri mu lutalo bajja babuulira ekituufu. Yes, bajja kuba babuulira ekituufu, mujja kumanya ani muwanguzi wa lutalo. Kale n'embeera bwetu bwegenda maaso n'oleka nti etambule mundu ekyavuga bugenze okukya olunaku olwaleero na kino kitegeere Strait of Hormuz nga muggale. Strait of Hormuz nga muggale bugenze okukya olunaku olwaleero nga ebbeeyi y'amafuta eyongedde okuba nti erinnya era tutegedde nti baro etera okugula nate dollars nga 85 zituuse ku dollars 100 across the global economy. Dollars 100 mafuta gatuuse ku dollars 100. Okitegeera kakati amafuta okulinnya owa Uganda oyinza obutakiraba mangu olw'ensonga nti stock eyinza okuba tubadde tukyali ku gali ge baleetera ku layisi naye singa baddayo ogaleeta ne basanga nga galinnye of course mu Uganda gaba gajja kulinnya. Kati ate ffe obuzibu bwe tulina wano batubba nnyo, abatuguza ebintu batubba nnyo. Bwe banagongeramu dollars 10 eri wano bajja tugamba dollars 30 ate ne gavumenti ereesirike batubbe bwe bato nga juzi bwe baali batubba ab'amafuta abo. Kati bo beezira amafuta kuwulira nti galinnye naye kale ekyo si kyendiko ku katale k'ensi yonna bugenza okukyanga nga baro y'amafuta eri ku dollars 10. Ensonga ki Iran kugenda maaso nokoleka nti wano yagaddewo kubanga yabagamba nti ngenda kukosa ensi yonna njagala nsibewo amafuta gatuuke ku dollars 2 nga baro emu y'amafuta egula dollars 2 ekigalani. Kakati eri ku dollars 10 sofa obukeredde olunaku olwali mu mawanga gasinga obungi eri ku dollars 10. Aba Iran bagamba nti kono twagaddewo wabula bategeeza bagamba nti bazzemu okukyogera badde Minister Said Abbas Araghchi wansonga za bwerwa ggwanga n'agamba nti we twagadde wano tetwaggaliddewo bantu bonna wabula Amerika n'eminywanyi gye betwagala okunyiga. Abamerika n'eminywanyi gye betwagala okubika nti tunyiga tetulina mulala. Ebitundu 20 eby'amafuta agakozesebwa ensi yonna gayita wano ne bwoggala nga only 5% yabadde yitawo ensi ekosebwa kakati ebitundu 20 bibeera bingi. Ekiyinza okutaasa akatale k'amafuta obutapaaluuka ge mawanga okujja mu reserve bateeka amafuta ku market nga bagajja mu reserve. Ensi esinza okukosebwa mu kino ye Saudi Arabia emu ku nsi ezisinga okulabika nti ziteeka amafuta amangi katale ak'ensi yonna amafuta gaabwe kumpi 90% galina kuyita wano. Iran yagaddewo ate nga bigenda maaso n'oleka nti bitambula abasajja bagamba nti twetaaga nate. Iran egamba nti saagala kintu kyonna njagala basooke bakkirize nti baakola ensobi bandiyirire n'ebirala byonna sooke nzigulewo. Kakati katutuke ku Ali Larijani. Ali Larijani mukulembeze okuva mu security wali muna mugwange lya Iran. Ali Larijani nabagamba nti ono alinga overall commander mu kaseera kano. Ali Larijani ate nga basajja b'Amerika bamwetaagako kopi bagamba nti alina okuttibwa. Kati amawulire agava ewa Ali Larijani mu kaseera kano ye mukulembeze wa Iran asinga okuba ne presence ku X, ayogera nnyo ku X, atadde akakere amawanga g'Abawarabu. Ali Larijani agambye nti akadde kano ng'olutalo lugenda mu maaso wakati wa Iran, Amerika ne Isirayiri, amawanga g'Abawarabu gave mu kwebuzaabuza gatubuulire gagwawa. Kubanga okusinza ku Larijani agamba nti akadde kano tewali ggwanga liri nyuto terisobola kubeerawo. Kano akadde buli omu alina okuba nga alina waali. Larijani amawanga g'Abawarabu gano agateredde akaka n'agamba nti mu kaseera nga Iran eri mu kwerwanako bafaafagana n'omusajja basazeewo ku sidelininga na mu Isirayiri ab'e Saudi Arabia nti bali tiimu Isirayiri ne Amerika, Saudi, ab'e Jordan, ab'e Qatar, UAE, Bahrain okujjako nti amawanga amatono wabula abasigadde nti beewaddeyo mu kaseera kano nga Iran akubwa bali ne Amerika tebeegasse. Basajja genda maaso nokoleka nti oba oliawo balwanagana n'omusajja bamufulumye wabula basazeewo okuwagira Amerika, basazeewo amawanga gaabwe okulabika nti gakozesebwa okulumba Iran ne beerabira nti eggwanga lya Amerika eringa mpologoma eri omu ku omu bwerimaliriza Iran erijja n'ebakima. Bwerimaliriza Iran erijja n'ebakima. Larijani agamba nti tebasobola kugamba nti bali nyuto
tebasobola kugamba nti babirimu nga beesezi zaabwe zikozesebwa netogenda maaso n'okulumba eggwanga eriyitibwa erya Iran. Tosobola kugamba nti oli Newton ng'ate beesi bagikozesa okulumba Iran. Ampuliriza. Iran egamba nti Abarabu mutuliddemu olukwe. Kakati Saudi Arabia wabaddewo amawulire agafulumiziddwa. Omukutu oguyitibwa New York Times gwafulumizza amawulire. Saudi egewakanye. Saudi yewakanye. Abobuyinza Saudi olulyo olulangiro olukulembera Saudi bagewakanye. Amawulire agabaddewo gafulumiziddwa mikutu gy'amawulire mu America yabadde intelligence. Eggwanga lya Saudi nti lyagambye America eri emabega wa kateni. Abasaudi ab'emige bagambye America ne Israel nti kuba kakasajja katutamada ku kyalo. Naye nti nga bakyogerera mu kateni emabega nti Saudi ebadde epushinga ng'egamba America ne Israel kakobe katutamada. Naye nga tebakyogera nti wakati mu lwatu ngambu Saudi egamba Trump kuba Trump tozikiza akasajja ku mukakube katutamada nga baane bagamba abe Saudi Arabia nga bapika Trump mu nkukutu nga bapika Israel mu nkukutu. Tuli timu mu Israel kuba fa Saudi, tuli timu Israel, tuli timu eggwanga etibwe lya America mukube Beirani musanye utemuzikiza era nga bamugamba nti it is now or never. It is now or never. Bomutamu bakati mu maaso eyo tulina ebizibu. Jjukira nti Abasaudi bamutya ate jjukira nti era balina obutakkaanya obw'amaanyi. Saudi Arabia nti ebadde epika mu kimpukumpu kwegamba bakasajja kube mukamale amaanyi. Kakati Saudi amawulire ago yagategedde olulyo olulange luvuddeyo ofiisi ya MBS omulangira alindiridde bagambye si bituufu tetulina bakupushingako nti Irani bamukube. Amawulire ago si matuufu. Saudi bwegambye egewakanye nenga gabadde gafulumidde emikutu gya America nti behind the scenes Saudi ebadde waga America engagamba nti bakasajja ku mukamalirize katutamada ku kyalo kino. Saudi egambye nti temutusibaako matugambuzi tuliisango ffe tetulina muntu yenna gwe twalagidde nategenda maaso nokeka nti oba olyawo alumba n'okkuba eggwanga etibwa erya Iran. Tusigala nga tuli Newton kyokka Iran egamba nti Saudi Arabia teri Newton olw'ensonga nti ennyonyi za America ziri zikesi 135 ezibadde ziwa zinnaaza amafuta zisinzira Saudi Arabia era Iran juzi bwe yazirengedde ku base emu negenda ezikuba nezoonoona. Kati Iran abuuza Saudi Arabia nti waye Saudi waba ogamba nti obereyemu waba ogamba nti oli Newton omusajja aleeta atya ennyonyi mu ggwanga lyo nezisitukaawule zinkube. Twasobola kugamba nti oli Newton ng'ate omusajja alina ennyonyi eziri mu lutalo nga zisinzira Saudi Arabia naye nga ekirimu byonna Saudi yewakanye nti ebadde yogera ne America n'okugiwaga nti kuba akasajja. Saudi egamba tetubimanyi. Iran yarumiriza Saudi Arabia okubeera mu lutalo butereevu kubanga akozesa beesezi ze America ave Saudi n'agenda akula obulumbaganyi ku ggwanga erya Islamic Republic of Iran ataddeko PAL. Webale nnyo. Kakati embeera bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti munnange ayetambula atugenda kuba tugakwongera tugenda genda of course mukagula mulokate ba Strait of Hormuz nkubulira embeera nga bweri Trump akyagezako okulabika nti munnange ayita abantu bajje ne babatete banna bakuleka nti baanukula bulungi nnyo wabula kansuke nkujukize Senga Suma Yabo Center kujjanya biseda galanga ya butone na mmere genda wali ekawempe nate kwetula ku kyali ham wogenda kuba nti omusinkana eddagalira magima plus ne magima extra wogenda kuboli funa ku mitwalo 3 n'ekitundu banda mukisa 10 ku mitwalo 3 n'ekitundu abetagira alusaz abetagira ania abetagira omugongo Senga Suma Yabo Center abayita baganti mugenda abajjanjabe ali kuno tumusamnoti musambu nkaga mutana 284 ku mitwalo 3 n'ekitundu nga kuliko ne delivery kubira Senga Sumaya obayogere ne kujja ku noti musambu nkaga mutana 284 omwami ng'ekisengere kitambula bulungi omuvubuka nga size ebulamu eddagala bweriri okuva mu Sumaya Habo Center noti musambu nkaga mutana 284 zo musambu 07 nkaga mutano 284 abaship with us bagamba nti besige basabaze mali okuva ebuli w'eggwanga bagamba nti naku zibeera 17 emali ebevudde Mombasa nga ebevudde China ngere Mombasa then okuva Mombasa paka wali paka Kampala Uganda ziba ennaku 3 oyagala kuleeta container number oba yagala kwegatta ne banno bakwinga kuba suppliers batuufu bakulamuza obutale obwe China esimu eri note musambu note emu nyamukage mu lukaga 9 note musambu note emu nyamukage mu lukaga 9 oyogera
ayogera n'abaship that's gwe Munnayuganda ayagala okusuubula ebweru w'eggwanga kakati tulina Uganda Halal Bureau ekyo kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukosoba nga biri halaali kuliko ebyokunywa ebyokunywa kampuni baddamu okuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okuloba nga biri